connect pro bano bemanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani connect properties be bakuyunga ku makaga golubererako ne golene ekibanja mpola kati beyune munywanyi tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Tukwaniriza omulungi atulaba wonna w'osinziira okutulaba ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube ogwa CBS FM UG nga bulijjo olunaku olwokusatu n'olunaku olw'omukaaga Sports Kalaso program gy'oba olaba gye tukutuusaako nga tutunira ensonga nga bwe zitambula munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nsonga za byamizannyo. Jjukira programu eno banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited bateekamu ensimbi. Home Connect Properties Uganda Limited bano baakuguka mu nsonga z'ettaka kulikulaakulanya kuligula kulitunda kulipunta buli kyoyogerako nga kyattaka ndowooza ku Home Connect Properties Uganda Limited abalina amatabi abiri gokka mu Uganda wali ku Hema Road Nansana ku kizimbe kya Opportunity Bank omwaliro gw'okubiri ojja tusangawo so nga ate ne masekati g'ekibuga wano ku kizimbe kya Mabirizi Plaza waggulu ku mwaliro gw'omusanvu bw'otuukawo ojja kuba otuuse mu maka ga Home Connect Properties Uganda Limited awo nno wogenda okusinziira okuba nga atomanyisibwa ekikwatagana n'ettaka oyagala kulitunda oyagala kuligula kulikulaakulanya kupuntira ekya property management oyina kizimbe kyo abapangisa bakutawaanya okijjamu ensimbi naye nga za kiboggwe Home Connect Properties Uganda Limited kyekyookuddamu omuganda wange gwatulaba akadde kano balina estates enteeketeeka obulungi ku buli luguudo olufuluma n'okuyingira ekibuga Kampala era nga mu estates zaffe suubirayo amazzi suubira amasannyalaze enguudo enteeketeeke byonna mu Home Connect Properties Uganda Limited. Nze Kanakulya Rajab Bogere tutunuulira ensonga ezikutta omugamba. Leo katutunuulire ku mipiira gy'ebika by'Abaganda egyakomekkerezeddwa ku lw'omukaaga ewankulukuku tubakulisaayo. Empaka zino yali musajja wa Kabaka amanyiddwa nga George William Mukasa yawangaliranga Kayunga eyo mu Bugerere mu mwaka gw'1949 yavaayo n'ekirowoozo era ekirowoozo ekyo n'agenda akiguza Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri nti abantu bo banditandiseewo empaka z'omupiira nga basinziira mu bika byabwe mwe bava era Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri n'akigula bwekityo enteekateeka ne zikolebwa akakiiko ne kalondebwa akaali kalina okukulemberamu okuteekateeka engeri gyekyali nti kyali kipya okukunga abantu ba Ssaabasajja empaka ez'Abaganda abeetongodde nti Baganda ne zitandikibwawo mu 1905 empaka ezaggulawo bannaffe ab'Embogo bazzukulu ba Kayiraga Jule baaziwangula ne kitandikira ddala okujja ne kitambula zaafunamuko okusoomoozebwa mu myaka ng'ogwa 53 56 awo n'ogw'63 awo ne gitazannyibwa then n'omwaka gwa 2020 olwa COVID y'emyaka 5 empaka lwe zitazannyiddwa naye emyaka egisigadde okuva 1905 empiira gy'ebika by'Abaganda gibadde gizannyibwa kati nno we gizze nga gizannyibwa era we tutuukidde nga bannaffe ab'ekika ky'Emmamba Namakaka eyagabonga be bakyasinze owangula nga beene emirundi giri 10 olugave ne luddako emirundi 7 bakyetutte bwe batyo then ebika ebirala ne bijja ebiwangudde emirundi 4 3 Ngeye Mweri Nkima Mweri Fumbe Nyonyi bika ebirala bazze bawangula ku ngabo y'ebika by'Abaganda. Kati twabadde wankulukuku nga tumaliriza final ya 2022 mu mupiira ogw'okubaka ekifo ekyokusatu in fact omupiira ogw'okubaka gwanyumye nnyo nti bw'olaba emipiira gyonna egyazannyiddwa okwabadde ogw'okwata ekifo ekyokusatu ne twalabidde olugave nga batunka n'ennyonyi ennyange eyawangudde yasinziza munne obugoba busatu bwokka kuba ennyonyi ennyange yawangudde 46 ku 43 olugave lwezabadde nazo kikulaga obunkenke obwabaddewo n'obunyuvu bw'omuzannyo ogwo nti gwabadde gwa kika kya waggulu nnyo. Ng'oggyeko ekyo jjukira nti ennyonyi ennyange eno yawangudde ekifo ekyokusatu
be bali bannantamegwa b'omuzannyo gw'okubaka ogw'ebika mu mwaka gwa 2019 be baali bawangula engabo eyo then ne beesanga ng'omulundi guno babanyiga akagera okuzannyo olwa semi-final era bwe bazze bwe batyo okuzannyira ekifo ekyokusatu ne bakiwangula bulungi nnyo. Then ebifo ebyadde bisigadde okulaba ani nantamegwa naani akwata ekyokubiri mwe mwabadde bannaffe ab'ekika ekyengeye nga batunka ne mamba namakaka muzannyo gwanyumye ennyo. Mamba yasoose n'ebaleesingamu n'ebatwala ne tugamba nti ho bazukulu ba Kasujja bafudde, naye munnange babadde ekyobumanyirivu babadde n'abazannyi abalina obumanyirivu obw'enjawulo ne basobola okuyamba ku ttiimu yaabwe eno era okugenda okukakkana gye byaggweredde nga engeye ewangudde n'enjawulo ya nsero 2 zokka bwe ziti. Bali abasooseewo Lugave Ennyonyi Nyange enjawulo yabadde ya nsero ya bugoba 3, then bano ab'engeye Mamba Namakaka enjawulo yabadde ya bugoba 2 bwokka 37 engeye 35 Mamba. So ne tumaliriza omupiira ogwo ogw'okubaka bwe twalabidde n'ebitone ebingi naddala abamanyi abazannyi b'omuzannyo gw'okubaka ku mitendera egy'enjawulo ku ttiimu y'eggwanga mu liigi ennyini ey'okubaka ba Rachel Nanyonga ab'Ennyonyi Enyange azanyira club ya Nick yali ne ku ttiimu y'eggwanga ne mu World Cup yaliyo. Sharifa Nalukengo yabadde wangeye azanyira club ya Nick. Abadde Vivian awo azanyira KCC yabadde ku Nnyonyi Nyange. So olaba nti gwabaddemu omuzinzi n'okuvuganya okw'amaanyi ennyo. Kati bwe twamaliriza ogw'okubaka ne twolekera ogw'ebigere twasooseewo ne bazzukulu ba Walusimbi Ebaka ab'Effumbe nga batuuka ne bazzukulu ba Namwama ab'Ekkobe okwata ekifo ekyokusatu. Abazzi bagobera emipiira gino egy'ebika naddala ffe twalowooza nti gujja kunyumamuko wajja kubaawo obunkenke era twabadde n'ekirowoozo nti bwe kitaba kigwiza n'okugenda mu penalties nga tusinziira ku mutindo Ekkobe lye gwali gulina. Ekkobe lyali ddungi nnyo ba Ibrahim Kasinde ba Ibrahim Kayuwa Alan Kayuwa Samuel Kawuma babadde n'abasambi naye tebabaganyiza kwetaaya era Effumbe ne libakwata eggolu zaabadde 4-1. Annual Ntege yatebye goals 3 oyo Musambi Express wakati ba Enoch Walusimbi babaddewo ba Muhammad Senoga babaddemu mu ttiimu eyo y'Effumbe. So nolaba nti balabise bulungi era ne bawangula omuzannyo ogwo ogutaabakaluubiriza goolo 4-1. Ndowooza tewabaawo kyokkaluubiriza era tonza kugamba nti gwabadde gwakufana kuwona. So ne baguwangula. Kati awo essaawa mulindwa n'etuuka ne tugenda kwani awangula engabo y'ebika by'Abaganda 2022. Ekyabaddewo ekyenjawulo ku fayina eno nti engabo eyaleeteddwa era yawanguddwa ekika eky'endiga y'engabo ey'emyaka egyasooka mu gy'ataano ng'ebika bino bitandika. Engabo eyo yabadde nkadde nnyo era yakomezeddwawo n'endiga gye yawangudde. Ng'endiga tennagiwangula bonna baayungudde. Olugave nga lutendekebwa George Ssemwogerere oyo tewali atamumanyi kuva ku club Express ne ttiimu y'eggwanga. Joro Mukatende abagoberera omupiira tumumanyi ku club ya Villa ne Police. Then technical team bwetyo bwe yabadde nga beesigama kumanyirivu bw'abasambi ab'enjawulo abadde balina obumanyirivu kuba nalabyeko awo abasambi nga Roni Katende, abasambi nga Mike Suleiman Mutyaba babaddewo nga bazze kulaba nga batetenkanyiza ekika kyabwe. Karimu Ndugwa yabaddewo. Kati obuzibu bafunye babadde n'abasambi abataabaddewo abawerako kuba abalaba olugendo lwabwe olwabatuusa ku luzanyo lw'akamalirizo. Abasambi nga Abraham Ndugwa balina Travis Mutyaba, Ivan Serubiri, waliwo omusambi omu Kenneth Semakula. Abo no babadde ku ttiimu ya Villa ng'ezannyo eri. Kati nolaba nti waabuzeewoko abasambi gabwe mbakwenyemenyedde. Abraham Ndugwa mu maaso
bamumesinze Travis Mutyaba okwongera tiimu gitwala mu maaso, Ivan Serubiri ng'atudde mu kinyaawo, naye Kenneth Semakula eri mu kisenge. So olaba nti babuzeemukko naye nga beeyambisa abavuka nga ba Rashid Semogerere. Rashid Semogerere no twamugamba bwe twali tuweereza empiira gy'amasaza abadde kusaza Busiro, yabadde n'omukisa oguwangula ebikopo 2 nga bya Bwakabaka. Yawangula ekyamasaza then yabadde ku final y'ebika n'endiga teyamugajizza. So yabadde mu center back ng'azanya ne Nakatanza. Nakatanza no mu Bukya kuba center back mutabani wa George Semogerere. Babadde mu kisenge awo nga bagezaako okugira ab'Endiga obutabatuukako. Then Bajor Serunjogi babadde mu maaso eno, ba Brian Nkuubi babadde okarye mundu gwanga gyali mu maaso anoonya goolo. So bavubuka ababaddewo nga batetenkaniza ekika eky'olugave. Baroni Kateni nga bwe nkutegeeza bonna babaddewo. Kati y'Endiga nabo babadde ne technical team eyabadde y'amaanyi. Babadde Waswa Bosa ng'amyukibwa George William Lutalo. Abasajja bonna bakapiira bakategeera bakamanyi. Then bw'olaba n'abasambi babadde nabo balina abasambi abalungi. Oyinza okulowooza nti kale emabega waabwe tewabadde w'amaanyi nnyo kyenkana eddaawo, naate balabise bulungi mu maaso ab'Endiga. Emabega abo babadde baduumirwa Isalumu yabaddeyo. Kati nga bw'olaba mu makkati awo babadde ne Ameru Kakomo, okiraba ekirungo ekyo. Kati ne bajja mu maaso nga balina George Senkaaba, nga balina Simon Serunkuuma, nga balina Dani Muzeyi Serunkuuma, nga balina Geoffrey Serunkuuma. Awo wabadde obuzibu ng'olugave lwetaaga okuba obakujjukujju okuyimiriza abavubuka abo. Yes, bakuliridde mu myaka naye obukujjukujju bwe balina awo wabadde entabiro y'omuzannyo. Ani ayinza okuyimiriza abasajja abo n'obumanyirivu bwabwe? George Senkaba yageze n'afuna omupiira ogwamuyisiriziddwa mu bulungi nnyo n'agutaapinga ne gumala eggobe mu kibya, era bati omupiira ne guwunzika eggoole emu ku bwereere. Endiga neekola ebyafaayo ng'ewangula nga beesookedde ddala mu byafaayo byabwe. Babadde tebagiwangulangako, ne bagiwangula ku lunaku olw'omukaaga nga bakubye ekika ekyo eky'olugave, eggoole yabaddemu ku bwereere. Then ekirala kyotayinza kubuusa maaso ng'ogyeko ttiimu okuba nga zaayolesezza omutindo omulungi, fayina okuba mu ggoole emu ku bwereere kikulaga nti gwabadde mupiira gw'amaanyi. Omutindo gw'omupiira gwe baayolesezza gwabadde gw'amaanyi. Then kati ekyo bw'oba okivuddeko ojja kulaba nti waakiri Endiga yakozesezza omukisa gwayo nti obutabaawo bw'abasambi abawerako ab'ekika ky'olugave kabakozesa omukisa ogwo, kuba butuufu asambye omupiira tubajjukira ku semi-final etaali nnyangu nga bagiyitako semi-final. Lwaki gamba nti teyali nnyangu? Bazannyo effumbe, oluzannyo olusooka effumbe likuba Endiga goozi 2 ku bwereere, buli omu amanyi kaweddemu. Endiga neegenda yeetereeza neekomerawo effumbe. Endiga neekwata effumbe wazindaba 3 ne bawandula ki? Ne bawandula effumbe ne bagenda kuzannyira ow'akamalirizo. So olaba nti yali emaze okweyolesezaawo nti ttiimu yali y'amaanyi, ttiimu yali yanjawulo, ttiimu yalina karakita. Okola comebacks ezo si kya bulijjo. Abangi batera okugenderayo kagenderere ne bafiirirayo ddala ne batavaayo. Naye comeback gye bakola ali eteekawo obubonero obulaga nti ono nno omuntu si mwangu nnyo, kuba si kya bulijjo. Then olugave lwo lwawandulamu ekkobe, kwe kutuuka ku luzannyo olwo lw'akamalirizo olwatambudde obulungi. Twebaza Obwakabaka bwa Buganda n'olukiiko oluteesiteesi olukulemberwa Haji Sulaiman Magala Katambala. Ebika omulundi guno enteekateeka yabadde nnungi, mwabaddemu kasente. Omuwanguzi muzannyo gw'omupiira ogw'ebigere yafunye $9 million. Y'Endiga olugave lwe baakubye $7 million, effumbe $5 million, abakutte ekifo ekyokusatu. Then
eri mu netball eyawangudde yafunye milioni ze 7, owokubiri n'afuna 5, owokusatu Nyange n'aba nga yafunye milioni 3. Olaba enteekateeka nti teyabadde mbi olw'ensonga nti mwabaddemu n'akasimbi akongera amaanyi abazannyi abo ne bajjajja bennyinnyini abataka ne beeyongera okukunga abazzukulu. Ku kyabazannyisa kinoomu omuvubuka bamuyita Abubakamayanja w'omutima omuyanja eyanywedde mu banna akenda okulengera akatimba. Omuvubuka Abubakamayanja omutima omuyanja oyinza okwebuuza gwakomawa, tegwava na mu kibinja naye abavubuka baateebanga amagolo gaali mangi. In fact kijja kwewunyisa nti neeyamuddiridde abadde wa mutima muyanja ye Charles Bale, wakati waabwe bombi babadde ne goozi 19. Abubakamayanja goozi 10, Charles Bale egolo 9, naye tebaava mu kibinja. Charles Bale abamujjukira ye muvubuka eyali top scorer w'amasaza ga 2022, yali ku ssaza lya Gomba, eyakola ekyafaayo yateeba goozi 2 ku quarter final ezawandulamu Bogere nga zonna asala makoona zaavanga mu makoona. Yoyo eyakutte ekyokubiri mu kulengera akatimba. So golo olaba nti zaabadde nnyingi nnyo. In fact twabadde mu golo 2 n'omusobi eyo ezanywedde mu tournamenti ey'omwaka gwa 2022. Kati ng'ogyeko awo mwabaddemu abazannyi abalabise obulungi nga bwenze nkumenyera Lugavi lwabadde n'abazannyi Endiga ng'erina, Ekkobe lirina, Effumbe lirina. Abamu bali tebanafuna clubs zino za waggulu, kyensuubira nti bayinza obutasigala kyekimu basobola okubawo clubs ze bafuna olw'omutindo gubayolesezera gwe baataddewo. So kikopo bwe kityo bwe kyatambudde oba empaka bwe zaatambudde ez'ebika by'Abaganda eziba nga zawanguddwa bannaffe ab'ekika ekyo eky'Endiga omulundi gwabwe okusooka eddala mu byafaayo bali tebakiwangulangako ne bayogeyoge bannaffe bazzukulu ba Luumwa olw'okubuwanguzi bwe baatuuseeko. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Connect Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne gole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliiro gw'omusanvu ne Nansana ku Masitoowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliiro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties.